What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Nze nyine ensonga bbiri. Musumba yogedde ku baami betubeera nabo naye nga gwobawa. Nina abaana bange 3 Musumba nabazaala mu baami 2 naye sifunangako musajja mpa. N'ekirala Musumba guno omulundi gwa 3 nga nzija wano. Naye owekuba kuwaayiriza owaayiriza. But you are telling lies. N'engoye z'oyambadde musajja yazigula. Musumba essaawa zino ndi waffe abaana bange nze mbaweera school fees n'ab'ewaffe. Ffe tuyiya bwe tunaalya. Katolina musajja. You don't have husband. Mbuulira kusiri mukwano gwo. And tell your friend. Musumba nkyanoonya. Okyanoonya. You are searching. Oli kunabinoonya. Musumba ensonga endala era ndendeese kazindaalo. Ewaffe twazaalibwa abaana 6 nze asooka. Naye emirundi 3 gye mbadde wano Musumba ng'oyogera ku kintu kyekimu nti ewammwe mama wammwe simanyi enda mubonaabona nga byonna Musumba ndaba bye bitutuukako naye ntwala okusumuluzibwa. Nasuze wano Musumba. Wasuze wano? Nasuze wano. Naye emirundi giri mbadde nzija nga ngenda nga sibeerawo ku Sande. Naye obadde ekintu kiŋŋamba nti tova wano nga tolina akatambaala Musumba kakozesezza. Kaakano. Get it. God bless you. Mukubire engalo ez'amaanyi. Clap for her. What is it that you cannot forget in your life? Pastor kyendiva seerabiddeko kwagala buli musajja njagala wandeka awo abasajja benjagala bakusika muguwa. Bakusika muguwa. Obeera wa? What do you say? Nansana. Okola mulimu ki? What work did you do? Ntunda ngoye naye bangobye kati ntudde waka njagala kwekozesa. Koyo okolera buli omu nga tasiima. Musajja ki gwasigala oyagala ku mutima gwo? Gwe mbadde njagala naye namukooye. Talina makulu. Talina makulu. Is of no importance to you? Pastor saakwagala musajja nga mukono gamu. Nga muki? Mukono gamu. Mukono gamu. Stingy. Otegeeza ono gamu waffene. Atagaba. Ye mukono gamu. Does not give you money. Oyagala agaba. Is mean. Yagala musajja nga agaba nga atafaayo kuba buba buvunaanyizibwa bwe. Olina abaana? You have children? Omwana omuwala. Taata w'omwana aliwo? The father of the child. Omwana twawakana kati myaka 3. Musabire akomewo. Should he come back to you? Lwaki? Why? Totegana. Totegana kuba we mulaba tutabuka bubi nnyo. Sitagana. Yani amannya ge? Nyonjo Jamiru. Ssenyonjo Jamiru, njagala okomewo mubeere ne mukyalawo mukuza omwana muzaale n'abalala 4. Era naye akimanyi tansobola. Akimanyi tasobola? Asobola? Tansobola kuba tetusobola kukwatagana. Takusobola? Maama oli ki? Tetusobola kukwatagana tubeera mu kuyomba. Ate ekirala yali yawasa. Ekyo kye ngenda okusabira kiveewo. Naawe. Ate lwaki? Sidda mu biri emu. Zakadanyuma sikakola. What is it that you cannot forget in your life? Amanya gange nze nalumu Madiina. Nsumba ennaku esinga okunnuma ziringa ensonga 2. Nali nkyali mwana muto nga nyina emyaka 13. Omusajja n'ankwata n'enzaala omwana. N'akwata? Yakwata bukwasi? Omanyi kye bayita okukwata? Gamba ne tukkiriziganya. Nsumba tetwakkiriziganya. Yansanga mu ttale. Ako kanyumidde. Mukazi munna nendako neetereze. Wali olunda nte? Wali okimanku? Osenyanku? Wali ogenze ku lusi?
On the well, sumulula emboozi. tell us. nali nsala bisagazi bya nte ente twazirundiranga waka Otyo nankwata nenfuna olubuto yakusanga atya era yamanya atya How did he know? mwakola program nawe leka tulimba. Yeah. yali yankwana neŋŋaana kati weyandaba nga ngenze mugundi mu ttale nanguyikirira kati nze saamanya nti obudde obwanfunisizza olubuto mu kaseera ako yakutuukako nga tomulaba nawana naye yansinga amaanyi yali mukuluko okunsinga nakukwata nakusinza amaanyi okakana mu bisagazi awo iye omwana we yava. Later when you conceive. esebo oyo omwana tugenda muyita bisagazi. Otyo musumba okuva olwo ne bamusiba yatoloka mu kkomera nga kale yali ayagala nyanjule engeri gyali omukulu namugaana ate nga si musiraamu ne mugaana niye okuva olwo omwana wange kati alina emyaka 11 obufumbo bwagaana siddangamu nakuzaala mwana mulala. kati omusajja akyaliyo. omusajja gwe nali nfunye omulala ngamba oyo taata w'omwana. The father of the child is still there. gyali omulabako. You already see him. namuweerezaako omwana ng'agenze mu pittu n'abeerako ko naye ne mumuwa amusomese n'amulema ne ngenda ne mumuggyako. kati taata w'omwana wo lwaki wali omusibisizza? Why did you put him in prison? musumba ebiseera ebyo nali sitegeera nali saawula myaka 13 nali nkyali mwana muto. walina emyaka 13. You are 13 years of age, but by then, ye nga alina emyaka emeka. for him he had how many alafa years? yalinga mu 20 kati yatoloka mu kkomera yatolokamu tebaamuzaayo baamunoonya n'abula. nakati bakyamunoonya. Up now, yamala they're still looking n'alabika for him. ng'ate taata yabivaako. kakati yo kyamwagala. Do you still love nedda him? musumba sikyamwagala. kati waliwo omulala gw'olinaye. Do you have omulala gwe somebody else? nandibadde nga gwenfunye kale tubadde mu mbeera nnungi naye lwaki olunaku lumu naŋŋamba ŋŋendeko mu kyalo maleyokko emyezi 2 afunye ebizibu okuva olwo essimu n'agiteeka mu blacklist n'asigaza ebintu byonna n'engoye zange zonna. kati osulawa. nsula Where do you stay? bulaaza wange. kiki olufa twerabidde mu bulamu bwo? What is that thing you'll never forget in your life? kukwatira mu bisagazi. Being defiled. kunkwatira mu bisagazi n'omusajja okunsuula mu nnyumba. kale genda mukama ateereza obulamu bwo. You're going to settle your life. kubira yesu engalo Might ez'amaanyi. and capture. kiki olifa What tuweerabidde? is it that you cannot forget in your life? musumba mbadde n'obwana bwange 4 omuwala omu musumba nze maama nze taata musumba omwana wange omuwala motoka nemukuba n'afa. twaziise ku Mande. Bambi. musumba owaffe tibanjagaliza abaana bagamba abaana bange bajja kubeerawo nga bazungu. musumba mbeerawo nkulira abaana bange. It's okay. genda otule genda otule. Go and sit. mukama kabiza ebyonna gye Go byava send them back mu linnya lya yesu kristo in the name of Nazareti. Jesus. kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? musumba wangi nsooka okwebaza akatambaala ke wampa we nasooka okujja wano nalinga ndota nga ngenda ku ssomero ng'ente zingoba nompa akatambaala nankateeka mu mazzi n'enganywa kati sikyabiroota naye musumba olwo olunaku lwanfuukira ezzike. lwakufuukira? musumba nze mukyala yakwambulamu engatto. yegwe yanyambulamu engatto wano katuuti. yenze musumba. musumba kati bakyusa amannya gange. bagamba ki? They said what? bampita mukyala ega pasita. mukyala musumba yiga. bannange oba nina bameka abo? kyalo kyonna musumba naye musumba nalinga nayalikiranga mmanye omusajja wange wanaategeera agenda kungoba naye afa ku mirimu gye musumba ate kati nange nalinga nkitya naye kati sikifaako. bakuyita batya? mukyala yiga nange nempaga. maama wa
kanisa omulaba nanyize. This is the man of the church. Sibituufu Musumba. Kati buli bakuyita mukyala yiga. You are called Muchala Yiga. Ng'oyonkyusamu n'entambula. Even the way you walk. Ekindeese olwaleero. Sooka omalize kiri. You change the walking style. Owaga otya? How do you see? How do you Wanyi? Owaga otya? How do you progress? Buli bakuyita mukyala yiga gwe ng'owulira otya? How do you feel? Nze mbagamba. Nange nalabiraawo ngeri erinnya lizze. Yadde si bituufu. Mama w'ekkanisa onootusonyiwa munnaaye. Abadde anyiize. She was annoyed. Anyiiga olunyiigo. Nedda atanyiiga atusonyiwe. Naye Musumba, olwaleero ekindeese Musumba. Bambi Musumba nfukamidde. Musumba ewaka taata wange alwalidde emyaka 2 naye ng'omuntu amutta muntu w'ewaka Musumba yali amubbyeko ente ne bamuteekayoko ennaku 2 kati mu kuvaayo n'agamba munswazizza naye kale kati taata waffe tayogera yazimba okuva muno waati mpaka wansi buli kimu akikolerawo Musumba. Lwaki tomundeetera? Why did you bring him? Musumba nasooka ne ŋŋenda. Nedda kati ky'ogenda okukola. What are you going to do? Ku Lwokutaano lwa wiiki The Friday of the coming week. zigenda kuba ennaku z'omwezi meka? It will be the date of Third. Wagenda kubaawo kiki? What will happen here? Musumba si waakuno kumpi. Waawa. Musumba iganga. Anti. Nasooka ne njagala omutwalira akatambaala kange. Nga tolina transport? Ne ŋŋamba naye kano kalabika kaamala okukola omulimu gwange kuba namala okukakozesa. Musumba baatugamba omuleeta. Ow'emmotoka yatusaba emitwalo 2. Anti sooka onnyonnyole. First explain. Ku Lwokutaano lwa wiiki eno wagenda kubaawo. What's going to happen on the Friday? Olwokutaano lwa wiiki eno. Nga 3. Musumba lw'oganda ogaba obuti. Emiti. The trees. Okiwulidde? Here. Jangu nkuwa omuti. The pastor is going to give you a tree. Ogutwale mu luggya lwa You taata. take it to the compound of your father. Ogusimbe mu luggya lwa taata. Plant it there. Nkulaga nti mu nnaku 10 zokka Within 10 days. kitaawe ajja kuba amaze okudduka The father will be alive and kicking. kiki ate? Kasooka olabe mukwano n'onsonyiwa. Olaba wiiki ewedde enkuba yakeera kutonnya. Namugamba nzija tagenda kufanza ngenda muleetera akatambaala. Nabalimba mbunzizo naye nga Musumba ebyaddala sajja enkuba yakeera kutonnya. Kaakati ziri embizzi ezimukola ebyo. Byagamba mbu bikooyo olindirira embaga etatuuka. Embaga yaki? Eya taata waffe. Okwasa mukazi we? Afe yembaga gye balindiridde Musumba. Koba nti bakooye okulindirira embaga etatu. Bajja girinda tejja kutuuka ate ye yagenda okulaba embaga zaabwe zisembayo. Is him to see them dying. Wangi? Musumba nje kisembayo kino kyenjagala Musumba. Guno omulundi gwa 6 nga nzija wano. Naye Musumba olwaleero neewaddeyo mukwano. Nsaba onkwatireko ompe akatambaala kuba ebiseera bigenze. Mutwalira akatambaala enkya. Onkwatireko ne wompayo emitwalo 5. Oba nagaana okwongerako okumuleeta tunaazigulamu eddagala Musumba. Ebiseera bigenze sikyasobola gumiikiriza wiiki Musumba. Kati gamba mama w'ekkanisa tobuba mpayo emitwalo 5. Mama w'ekkanisa tobuba mpayo emitwalo 5. Musumba. Mugambe. Mbambi mukwano. Mukwano bambi naye Musumba. Wali muŋŋambidde. Gwe mugambe. You tell her. Mugambe. Kansooke muwane mukatono Musumba. Muwane. Webale nnyirira mukwano Musumba yebale naawe kulabirira. Amina. Nze nkoze empeddewo. Awonyumira Musumba. Omusajja omunene amenya nange ndina potable. Omusajja omunene akola ki? Amenya Musumba. Amenya ati oba ogenda mwetika? Musumba. Enkoko ebojja kyemira.
sikategedde kale mugambe nga bwamaze omuwano musumba obudde bugenze madde simanyi mambi mukwano nsaba mpeeyo akasente ako biri bya lwali tobuba kimugambe tobuba mukwano ate kati olaba naffe batuyita omuntu naye ng'omuntu gwe bagamba alabikako awo tewabeerawo kinyiiza kubira yesu engalo ezagenda wali kyemanya jazze kuwawulidde kubira yesu engalo ezamaani mukyala yiga musisinkane kiki olifa tuweerabidde What is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.